Kadri waffe Katikkiro yawummula Musukulumu Joseph Gere Lwanyamulise Mwogerere Ssebo Minisita waffe w'ensonga z'olukiiko ne Kabineti Oweekitiibwa Noah Kiyimba, bajjajjaffe Jjajja Muteesa Asira w'ekika ky'Engo, Jjajja Kasujja w'ekika ky'Engeye, nnyabo Madamu Fasipedi, abagole baffe abalungi, bazadde baffe ku sayidi zonna, bakristu bannaffe, mikwano gyaffe, bassebo ne bannyabo, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Kya kitiibwa nnyo abooluganda okubanga tukuŋŋaanye mu nnyumba y'Omukama olunaku si lwa Sande naye ng'olunaku Lwakutaano, era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera ku lwa famire yaffe, famire y'omugenzi JW Sentamu n'abaamuzaala ne be yazaala, be yavaamu n'abaamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa ku lino ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatuliki, si lwakubanga nti amadiini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu, naye kino kyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mu kijaguza olunaku olwaleero. Jjajjaffe Yozefu Walakira yagattibwa mu eno Ekereziya mu myaka 5. Kitaffe Jackson Wellington Sentamu naye yagattibwa mu eno Ekereziya mu myaka 9. Ndowooza jjajja baamugatta mu gyana, taata baamugatta mu gyankaaga. Nange kennyini nagattibwa mu eno Ekereziya. Kya kitiibwa nnyo nti ne muganda wange, mukwano gwange Nyanzi naye agattiddwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano. Ekyo nno tukyebaliza Omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala Ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala mu nsi, akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde okubagula nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki, naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja mu maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo no kya kitiibwa. Ate ffe Abakatuliki tebibeera simple nnyo ng'ebyabalala, kuba ffe tulina gye wandiise Bufumbo College, kubanga kumala na kusoma n'oyigirizibwa mu Tuesday class ffenna mwe tuyita. So okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process eyo yonna, weesiza nnyo ekitiibwa, weesiza nnyo Ekereziya ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana tebakola kyobagambye wabula bakola kye balabye. Tulina essuubi tujja kuba ne confidence okukubiriza abaana baffe okutambulira mu nnono y'Ekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasaŋŋana mu kitiibwa ne mu butongole. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate empata ey'amaanyi olw'eggulu.
naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna, ku lw'enju ya Sentamu, ku lwa famire ya maama Nalunkuuma e Bukojja ab'Endiga, bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo, okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja maaso ga Katonda ne maaso g'ensi. Osinkane okwagala, osinkane omukwano, osinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja maaso g'abantu, naddala mu maaso g'abalonzi. Twagaliza emikwano emirungi, emikwano egikwesa ekitiibwa, emikwano egikuwabula. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange, tukwagala nnyo, tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi, naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu. Majjo tukwaniriza nate, otwagadde nnyo, otukuumye nnyo, naye ate katandika butandisi. Tusaba Omukama abawe okwagalana okulungi, abawe essanyu, abawe okusaaga, abawe omuzannyo, abawe olwali, n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo. Omukama abeere. Webale nnyo.